nakugambye embeera n'abagembera y'obudde si kya Katonda. Si kya bwa Katonda. Era si kakulanga nti Yesu is coming. In actual sense, bagambe Katonda asobola okuddira omwana wa muletere mu mbeera. Mukasana akakabwe kati. Just in actual sense. Muguno omusana omuyitirivu gwe guti wakati ng'ensinta bufu. Ndabagamba nze. Wano ekisooka nina ebintu byenzikiriza. Nga Katonda omukkiriza. Niye ate simusaba. Yamanyi oba mpampe. Oba tampe yangamba ddi musabe. Nga nange nekanga bwe kanzinga ndi kunsi. Osoma Bible. Katonda jali wandiika ndigisoma. Kubanga mu Bible nagisoma nga asoma ebitabo eby'abafilosofa n'ebitabo by'abantu abalala byonna. Bible ekigifuula ekitabo ekirungi nti yajjamu abantu abawandiisa abalungi mu nsi ez'enjawulo. Ne bagatta bye bawandiika ne babigatta waliyo. It's the mother of all books. Ebyaliwo mu kaseera ako. Newe byakyuka. Bible teyaddamu kolebwamu nnongoosereza bikyusibwe. Kigambo kya Katonda gakikola mu. Nedda kyenkugamba njagala gwokozese kulowooza. Kiringanga abajjanjaba mu nzijanjabe zonna. Enzungu n'eziri habo. Nti bwe bibanga ebiryo bituddemu iron 80% nga bituddemu zinc 20. Bwe baleeta eddagala eririmu glyphosate ne bafuuyira bw'osimbawo ebiryo ebyo tebibaamu kirungo ekyo. Baba bakitta. Kiba kifu. Naye kakati era bw'oddayo mu ddwaliro owa haba era akolaga nti ddya biryo. Naye teyaddayo kulivayizinga nti kati byakyuka tebikyabyonoona. Kati awo wetukolera ensobi. Ffe ne tujja ne tudda mu kamera ne twogera nga twelowooza ffe tuli bagezi nnyo tumanye buli kimu ne tubanga Katonda asula naffe. Oba abeefula abanoonyereza mu abeefula. Sekunoonyereza nedda kati kankwe kyakulabirako. Bwe nali nkunnyonnyola ku ngeri gye tujjanjabamu siriimu. Kikyakunoonyereza ekyaliwo kye nakolaga nti kyamaanyi najja na byuma bikanga. Era kitwala eddaala. Tekitwala ddaala. Kitwala kutegeera kuli nakyo. Na Katonda kusse ekyo. Omanya akayukiyuki. Akayita akasekera nnyonyi. Kabalako obuntu obumyufu. Bwe tuliisa abaana. Era osobola obukunganya bulungi n'obukubamu juice. Omwana aba asaza kitya? Aba asaza kimu. So, aya nyono lwaki njagadde omubalaga leero nti kano ke kasannyalaze. Eddagala terisobola kukola mu mubiri gwo kutuuka mu bunyomero bwa njawulo nga omubiri gulakinga ayani. Nabadde tunyako ku comment era nga aliwo agamba kati nfo ky'okutuleetera eddagala. Ate atusomesa busomesa. Kati oli bambi ye okulowooza kw'okwekibwawo yenga bawulira baagala byamangu omutuusi nedda kubanga nabagamba abasajja ababalwanyisa oba balwanyisa ensi necha ebintu byabwe babitaddemu obwongo babitaddemu obudde babitaddemu n'essente babiteekamu bwongo nga tewali ssente tebyandibadde successful. Ntegerekeka kati olwaleero waliwo ensigo egenda okugabibwa agenda ogigabibwa yani ye biliyoni ya nagagga nyinizo bamuyita n'omugagga asinga mu nsi yonna. Boogera bangi mulimu asinga okuba omwatiikirivu wakati ne oli masika ina ssente waliwo na bamuyita ani ono Dani ani oyo omugagga wamwe ogwo mwogerako ennyo. Waliwo n'omulala ali mu America Bill Gates. Kati Bill Gates yakugamba agenda kubawa ensigo obutambula mbugera ne bwesengejja paka ku gabazi. Bwera ku gabazi njogera ku buyungiro bw'amasannyalaze g'obwa Katonda. Katonda bwe yateeka mu muntu obumugamba nti bwe mba njogera n'obwana omuto njawukana nga njogera n'omukulu ate njawukana nga njogera mu bantu abangi. Nozobeta okumanya n'okutegeera. Tugenda kwebaka kanzijemu engoye nsule nga neetadde naye ate nkyanze okusengera mu bantu kanyambale na bwenti. Kakati okutegeera okwo kuba kulina okuvaawo nga kugenzeeko nanotechnology. Osobola okuba nga oyungibwa butereevu ku super computer nti abantu bagenda baba controllinga buki controllinzi. Nabagamba nti gwe bwe oyagala okutegeera gwani mu bwa Katonda. Bwebake eno wiiki nejja neruli bw'olina otanga oli mu mmotoka osaabala otambula naye nga bikasozi nedda emabega waliwo ekibuuzo ky'olina ate n'osisumukiraawo nga olinnya olusozi naye neezikirirawo. Kimu ekyokubiri bw'olootanga nga odda ku ssomero gye wasomerako muve mu ebyo bye mulowoozaamu babagamba nti kuba kusiraana gwe buli lwolootanga odda ku ssomero era waliwo essomero gye bakusindika ogenda obeeko by'oyiga mu nsi y'obwa Katonda. Sekudda mabega.
kakati omusajja agenda Mecca nakola hija ne umra ne atenkera ngali na Mecca akola hija nalota ngadda ku ssomero ali watukuvu ne omusumba yennyini alota adda ku ssomero naye nga atali ku katuti alina bakwasako amagalo agaji Export TV to the world. Tweyanziza mukwano gwange bwete butandise olunaku olwaleero nga tugezaako okulaba nga tutambuza omulanga guno eno eri bannayuganda bali mu Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Olunaku olwaleero ndowooza ennaku z'omwezi ziri nga 5 ezaakeegaana ezzooba erya Maachi mu Lunyanyimbe. Omwaka gwa 2025 yakasana mutaayi. Akasana ko kakanga akawendule mu ggulu. Simanyi oba akasana kava ku kyo bensi ye yakyuka. Oba tulina twanenya twesasobya oba Yesu anaatera okudda kyonna kikiri eno ye expo tuliko ubuntu tukubireko munywanyi ku 77094266 oba oyogera naffe butoola ku nsonga nkuyanja ezeetimbye endowoozayo naawe ayagala otuwa akalango kosa n'oyo ayagala okubuuza kyatategedde naawe kennyini osobola otukubirako embeera maana etambula bulungi zo omwana soda Dani akutte kamera tuli ne munnabutondo ono sebo nsanyusa okulaba nange nesimye okubaako wano kyali mulamu mana abatwaba bamuli bakosefu naye Katonda baba kyabawadde obulamu kikyamukisa kirungi nnyo era tukimwebaliza okukituwa entakera manyi bannemaza baŋŋamba obanga oyogera osooka omuntu n'omugamba nti Yesu yeebazibwe Yesu yeebazibwe sebo kwebazibwa kwa Yesu nze tekulina kukwataganira nabindeese nsebo yekkubo eri kutwale wa Katonda naye ate era siri empiseemu okutuuka wano naye ate era ntuuse bwewo Yesu teyeebazibwa ate akolayo kyewa ene tuveyo topic eyo tujanyiza abantu bangi ate lwaki gofaayo abanyiga ngo balekanga banyiga osula waabwe omusana oguwulya nze ne wano wendi omusana ogwaka nabagambe tugiyita electromagnetic pulse technology eri under weather modification mukukwatamuuko okukola ebintu nga bwe nabibanyonnyola mu luli oyo technology ayongera mu musana ogubadde ogwa Katonda ne gwongerwamu mbadde manyi nti Katonda bwekito bwe kiriwe yakitona nti tulituuka wano kiriba kiti no never siwatu yakiteekateeka kiri kye nabagamba nti ensi etuuse nga mwamukiyita sitaani naye si sitaani nze nkisanga wano n'abalokole mu musumba gw'ensanzeewo ngo mulaba nnyonnyola n'alumemba naye nga kujja kunnyonnyola bantu nti kye tulaba it's electrical magnetic pulse technology oyo ayongera bintu ebiri nakyo ne byongerwamu amaanyi g'omuntu ne bitabanguka nga bitubiraba bweba nkuba neyongerwamu oba simanyi bwe nakola kuwa katambi kano oba nakakuwa onofuna engeri okateekayo nali nakabisomesako emabega eyo mu bantu bange naye ngenza okuyita eyo nempulira nga n'amaanyi gampeddemu enkuba etonnya mu biseera bino musana nga gwaka ejjanga erimu amayinja ag'omuzira nago ng'agali man made induced bwe gakuba ekitooke n'omuziŋŋoonyo gumenyeka ekigendererwamu ekyo njala ebule enjala egwe abantu babulwe emmere kati World Food Program bajje n'emmere bagiwa abantu abo embuyaga byanoonedde ebintu byabwe kakati emmere eyo gye bagenda obbawa nga yabulabe eri obulamu bwabwe okitegedde kati ye pulaani tewaliwo kirala era tekyetagamu na kugenda mu kyaki kusaba era tekyetaga na kugamba nti oba nabbi bukukkeko oba osonde muzimbe kanisa Katonda mwana kuweera okwolesebwa ekyo kyetaaga Katonda kuwa mwoyo wakumanya yekka n'akulaga n'akusomesa maybe ebyo biri okusinziira mu kunoonyerezaako okusinziira kuba toki mu nsi y'omwoyo baŋŋambye guno omusana omungi Yesu ali ku seti akomawo otwala abakola ebirungi anti just a matter of kozesa sense yabatwalibwa ye aligwa ali atudde ku mukono gwa Katonda ogwa ddyo ye bwe yagenda lwaki omusana tegwamala kwaka bwe guti anti no I'm just asking you tuli mu kutegeera okwa bulijjo manyi nze njagala nnyo omuntu self realization njagala nnyo omuntu alowooza naturally buli muntu waba nga alowooza naturally aba ne bijjako Yesu ye yagendera mu mataba mangi oba yagendera mu musana nga mungi era bayida ne Yesu bwe tusoma okufa kwe waliwo era ebintu ebyenjawulo ebyabaawo ku nsi kuba Yesu si mwana wa muntu wanjawulo nnyo omusana kigambibwa
ekire kyakwata ekizikiza kyakwata enseno misana tuku nekikwata ekizikiza Yesu naafa n'agenda Magombe n'amala ennaku 3 n'awangula Sitaani n'amuggyako ebisumuluzo by'Emagombe. Ebiseera ebyo wali ebisumuluzo byaliwa kufulu yaliwa ebiseera ebyo nga kye tuyita industrial revolution ebiseera ebyo Yesu emyaka 12 emabega tewaliwo biweese byali mu format kati gosoba n'owakana nti Yesu yayambalanga ttangira emotoka zaaliwa ze bajjanga emipiira Yesu abekeze ati kyembuuza no just si byakuwakana ebyange era tosobola kusanga ku katuuti ttangira ziva mu mipiira gya motoka kale bugaali katugambo bugaali n'ogatta obupiira bubiri butungamu tangira okujja ku kigere kya Yesu motoka kyezaaliwo era zaali zitambulira ku nguudo ki Yerusalemu muli ebiryo Mwe mulya mmere ki emmere gye mulya mugigana abaana bammwe okugirya era wangambi abaana baleme baba sironga mu Yesu sayo natutwala mwana omuganda agamba nti embwa enjizi ezaale enkola kati waliwo n'enkolya lwezaala enjizi nga taata yali musiru ne maama naye ne bazaala omwana ye n'abaawukanako n'afuna Yesu waddira ano gwogenda so ekigendererwa kyange ekikulu kwe kuyamba generation eddako nkola mu bumenyi bw'amateeka era mu busobi era mu bukyamu okulaba nga abantu ab'omulembe guno abakuze namwe mujjanga musaba obuyambi tageti yange yakuyamba generation eddako ereme kufa sukaali saasira omuzadde yenna olina omwana kyana kya myaka 7 kiwala naye nga ebbeere kisunye n'ebbeere nga kirina ennyama nnene nga kyana kito notafunamu kulowooza ogambe kyekiri emabega w'omwana wange ono gwe webuuze maama ebbeere eri walisunira ku myaka emeka si kikulu obutonde bwaffe bwawukana mu kikula naye newankubadde kikulwa tosobola kumera bbeere ku myaka 7 kuba buli muntu abeera n'obutofaali mu mubiri gwe ate obutofaali nga bulina enkula ng'obutofaali obulina kyo kusigala bweyimiridde embeera y'obulamu nga n'ebibuyamba biva bweru wansi energy eno so tekiba nnomu nasi mwina kusooka kutuula wansi ne mukyefumiitirizaako ne mukirowooza ne mukola okusalawo okutufu okwenkomeredde era ffe tugamba nti ezo nteekateeka Katonda munyazi Mungu bw'ati bwageze omwana amabeere gajjiraawo tumwina okwawula Katonda byagera musumba yayinza okubuulira nti Saara yafiira yazaalira ku myaka 9 kati olwaleero abalokole batuwa essuubi nti ne bw'oli myaka 7 ng'olina by'otannakola ojja bikola kuba ne Saara ku myaka 9 yakola ki yazaala naye kati gwe wano omuntu ku myaka 9 asobola osindika omwana ne Katonda era si musiru okukkiriza kuzaala mu biseera gabaawo okutegeera kwani Katonda era yakuteekamu okutegeera oku naawe okukozese twandibadde tulinga mbuzi oba nti oba mbwa okukozesa mu bibi okukozesa kati kankuweta okulabirako osobola okutuuka okwagala okwegatta n'omukazi n'ogenda n'onoonya embooji egatteko kyekibaawo n'onoonya muntu munno n'okozesa olulimi olulimbalimba bwe kiba tolina busobozi ng'olaba nti ajja kubaako kye yeetaaga naye nga gwogenda kukozesa bwongo omugonze omwebakeko okitegedde tekale omuntu Katonda yamuwa ekyo ekyenjawulo nga ye okwawukana ku bitonde ebirala byamagero ensi teriimu byamagero kubanga byonna byemulabanga ebyamagero birinakyo bya bulijjo bya Bwakatonda kati nze nga ngamba nti gundi namuwadde emmere nawona sirimu nga ngamba ekyo kyamagero agendaawo obujulizi mbajawukanye ne musumba abeerano n'abagamba nti ate nabo era bansobera basanga wano ku setting ono ayomba nono newebuuza ku bonna ani asula ewa Yesu so bandibadde bonna batuula bwe babanga bonna balokole bakkiriza mu Yesu bandibadde bakola meeting Yesu n'abayita mu meeting ne batuula ne babako be batuukako ku n'abawe nambika entuufu buli omu agamba munne mubi buli omu n'agamba ono mubi kati nze ate bonna ndaba bonna batuufu sirabangayo musooka mubi okitegedde bwe babanga bonna ku bonna ani alina enamba ya Yesu contact mukyaze wano akubire Yesu direct nga tuli wano amugambe nti omusumba yatandise okubba oba okufera Yesu ogera naye musa ewa ng'osabye eki naze nabagamba nze sibalinaako buzibu naye nze okuyisa Saara mu Yesu ngitwalira ddala ewa taatawe ye taatawe n'amugamba nkulagidde oli muwe nze nkubula n'abasamize eramba ntiza okugenda okugamba nti lino ejjembe gundi oba guno musambwa gundi oba guno musange gundi kansabe omutonzi yennyini abalagire oba alagira misambwa oba alagidde Yesu ekinamuba okumpi kyanaatuma aziro nga zinfunye kinnasabye
kati ekisabya ata naye gwe banalagira kati bosaba Yesu tata we namugamba togeza Bochezi kusabya usiboyi nga waliwo boss notajiri so eyo goyagala kuntwalayo butwazi wanyumira people abantu bonna abayina okulowooza okutuufu nga bali emmere eri nakyo sibangu bakuguusa na kusiruwaza naye nze nabagamba ne mu nekyasite gye tuzimba tugenda beerayo n'enzikiriza zonna lwaki nti okukkiriza kitundu kyakuwona bwemba nga nzijjanjaba omuntu inenakyo we omulokole bwajja n'omugamba nti kwata ebiryo bino obadde owulira tolina maanyi olya n'emiki owulira mu musayisi mulamu okoowa obongoota kumakya bwakakyo olutuuka mu ofiisi gwe ng'obongoota n'amagulu gakuluma bwe weebaka ogenda okulaba n'emisuwa gyawo nga gikuluma lya ku biri mu linnya lya Yesu ojja kukola ki bwajja nga musamize nga naye omusomera ng'omugamba bajjajja bakuyambeko gwedda ogenda kutereera just like that omuyita munzikiriza ye yennyini naye gwe n'omanya nti obusiru bwo bumuleseemu then n'omuwa ekintu ky'omanya ekigenda okimuyamba naye nga tomujje kubanga kino ne bw'aba asigadde musiru ajja kutereera so nze kyenjagala kikulu si kyantegeerayo kikulu kya bulamu bwe kati nze bwento bwendi era buli omwajja oli najja n'akugamba biri oli n'akugamba biri ogamba okay kale nakunyumizaako omusajja yajja n'aŋŋamba mbu mukazi we yamukwata n'amuba empiso ya siriimu nemugamba waliwo ekika kyali kyokunywa kyewanywa mwe mwali akalwadde si mpiso nagamba naye ate ekituufu era nkikozesa nnyo ekyo nemugamba kyekyo naye nemugamba kati ekyo kitambula na minyira era ekyo ekirwadde bakirabira ku minyira tebakirabira ku musaayi tekiri mu musaayi kiri mu minyira kyo kyakwata ku minyira ku mucus membrane just tegerekasi awo wetuli tusoka tumalize kalira ka embeera y'obudde then otwanje nkugambye embeera embeera y'obudde si kya Katonda era si kakulanga nti Yesu is coming in actual sense gwe bagambye Katonda asobola okuddira omwana wamuleetere mu mbeera eno mukasana akakabwe kati just in actual sense muguno omusana omuyitirivu gwe guti wakati ng'ensi ntabufu nabagamba nze wano ekisooka nina ebintu byenzikiriza nga Katonda omukkiriza naye ate simusaba yamanye oba mpampe oba tampe yaŋŋamba ddi musabe nga nange nekanga bweka nzi nga ndi ku nsi osoma Bayibuli Katonda gyaliwandiika ndigisoma kubanga mu Bayibuli nagisoma ng'asoma ebitabo ebyabafilosofa n'ebitabo eby'abantu abalala byonna Bayibuli ekigifuula ekitabo ekirungi nti jajjamu abantu abawandiisa abalungi mu nsi ez'enjawulo ne bagatta bye bawandiika ne babigatta waliyo the mother of all books ebyaliwo mu kaseera ako naye bwe byakyuka Bayibuli teyaddamu kolebwamu nnongoosereza bikyusibwe kigambo kya Katonda gakikolamu nedda kyenkugamba njagala gweokozese kulowooza kiringa nga abajjanjaba mu nzijanjabe zonna enzungu n'eziri habo nti bwe bibanga ebiryo bituddemu iron 80% nga bituddemu zinc 20 bwe baleeta eddagala eririmu glyphosate ne bafuuyira bw'osimbawo ebiryo ebyo tebibaamu kirungo ekyo baba bakitta kiba kifu naye kakati era bw'oddayo mu ddwaliro owahaba era akolaga nti ddya biryo naye teyaddayo kulivayizinga nti kati byakyuka tebikyabyonoona kati awo wetukolera ensobi ffe ne tujja ne tudda mu kamera ne twogera nga twewooza ffe tuli bagezi nnyo tumanye buli kimu ne tubanga Katonda asula naffe obamu abeefula abanoonyereza mu abeefula kunoonyereza nedda kati kankwe kyakulabirako bwe nali nkunnyonnyola ku ngeri gye tujjanjabamu siriimu kikyakunoonyereza ekyaliwo kye nakolaga nti kyamaanyi najja na byuma bikanga naye kitwala eddaala tekitwala ddaala kitwala kutegeera kuli nakyo na Katonda kussa ekyo nti ataddewo malayika ye ekola bweti ne bweti nina ekintu kyesikiziganya n'abantu naddala bano abalokole bamu n'abantu abalala najja n'agamba nti Katonda yaŋŋambye Katonda bw'abajja okweyanjulira akozesa linnya ki nga akugamba bagamba Katonda gira mugundiiza njawulo kakati baawula ddi nti Katonda yasindise malayika mwekimayita okwetuukira ku Katonda ye najja n'akulaga obubaka nakozesa kizibu kubanga ye yeteekako boundaries ez'amaanyi n'ateekawo n'emyoyo egy'enjawulo egivunaanyizibwa ku buli kintu nti gweoyagala byakujjanjaba waliwo omwoyo omujjanjabi nga guvunaanyizibwa ku ekyo okumanya waliwo ogumanya okulwana entalo nga waliwo guli nga gwe mulwanyi gwa ntalo mulimu nga gwe gwakuziiza n'ebirala bingi so
gwe bwoba oyogera gamba nti ife tekyetagana kwegulumiza gwe sigala nga bwoli abantu bajja kuzuula kyoli okitegedde kikiri kinakugamba nti lwaki ndeeta abawonye bawo obujulizi bwaki mbanjawukanye n'omusumba anoonya abagoberezi obanga n'anoonya nange mba nnoonya following so nze sirina following gye nnoonya gwandaba nkugamba sigala gy'oli naye otegeere era okole ekyenjagala okole nga tekiyamba nze nekiyamba ggwe kimpa essanyu ki nga tusinkane tubuuzaganya nga ffena tuli basanyufu tuli balamu no matter biki byokkiririzaamu bw'oligenda ku Mulago Cancer Institute olirabako era olikaaba ku maziga yitako bisi mu kibuga osange eyalwala kansa ng'ekigere kiri awo okugulu kunene ne bakugamba mwetikke tosobola kumwetikka ng'okugulu gwekuti neweebuuza kiki ekyabaawo basanga ku sente nno Katonda munyiivu Katonda talina bwongo bunyiigira abantu abanyiigireko kimmwembwa mwabatalina kimmwe muli kimmwe Katonda banyiigira ali bibye yatunula yabakwasa n'abawazaabu abalemi okutegeera ekyokubiri bw'okolanga ekintu ekinene tokyolekanga nnyonsi nabagamba mu 1969 Papa Paul bwe yajja wano ndagaano gye yakola natuuka okutambula nga sirina buyigirize nengenda ku airport nensazawo endagaano Papa gye yakola naye nagamba n'ebirala byesobola kwogera era olwaliro njala lutunulire kati lero anti kati kankikugambira era okuba wenkikugambira njala lutunulire ensi eno okuva leero Ssemazinga w'omwana w'omuddugavu yenna otunulire ebigenda okubeera mu Ssemazinga w'omwana w'omuddugavu mu myaka 7 from now paka mujine emyaka 7 gyo okuva leero ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi ogw'okusatu mwaka 2025 bali emyaka okuva kati paka emyaka 7 olabe okwegatta okugenda okuba mu Africa okutabaddeewo egenda tereera kati anti bo bababe balowooza oli atula n'alowooza abeera n'afumiitiriza kati balowooza tugenda mu kalulu era wajja kubaawo okufa yes abasomye era abayivu bakugamba tulina kye tuyita hegemonic stability theory eno ye theory eri mu practical etambuza obukulembeze bw'obufuzi mu nsi yonna abasajja Katonda bafuna tugende mpola nsifudde okukweresebwa hegemonic stability theory nakugamba nti singa naggwano hegemony ye naggwano America akugamba nti gamba nti covid gyali you have to say so bw'ogaana okukigamba you will be killed. That is what happened in Tanzania. John Pombe Magufuli was killed. Yali awakanya. Boba Africa divided kuba bagiteka mu ntalo Rwanda itewali ne bateka wentalo. Olusalo. Kenya naye yawule kugundi. Uganda naye yawule kugundi. Kati ate gwogambo yagala bayigatti nga bolaba. Tumula bonna abafudde ba Gaddafi abasajja abali abamaanyi bonna bageze mu jabana ekirowoozo ekyokugigatta. So Africa leto tulina kugigatta mu mubiri kusooka yali ina kusooka kugattibwa mu bwoyo naye omwoyo ogugatta Africa bwe gubanga gwa Yesu tegulina kuba gwa Yesu omuzannyi wa filimu actor amaikiria nsobola butabakiriya kuggwe naye abafumitiriza bajja kwefumitiriza babanga Africa esobolo Yesu asobola okugigatta ne bawamu ng'omwoyo gwa Yesu gwe guligigatta si Yesu ono ali ku bipande ku filimu omuzungu gwina kuba gwa Yesu oli omuddugavu eyali nabbi wa Katonda era Yesu omuddugavu n'omwezo omuddugavu yono yoli ennyini gwe ayogerwako naye ate ng'alagibwa mu kizungu Sitaani n'abo omuddugavu kakati kyovulaba bwondeeta wano salaba kwogera ndikazijjanjabe bantu mu mibiri kubanga bwe natandika obbajjanjaba mu bwomwoyo bizinesi z'abantu nyingi awuzenja okusuula kanisa zijja kugwa atosobola yadde muzirabanga ez'amaanyi tosobola lwanyisa Katonda kati Katonda si kanisa kanisa ya Yesu yaliridda Yesu mulala bya Yesu tubifaananya na byansi anti yalina abamugoberera nga si Yesu kale katugambe nti yenna nnyini mulembe kati muzimba makanisa tulina okuŋŋaanira lwaki temwekolamu omulimu kyogamba bwe twegatta tusobola kuzimba kanisa emu ku lwa Yesu nga nnene kale sente zivaamu abasumba beekolemu tugambe nti bali omutwalo gutya gumu mu Uganda kati njatutereeza ekyo tugambe nti buli musumba alifunanga sente bweziti buli mwezi kuba abantu be banaawona era bajja kubawa ssente olaba mubabba
tebawona laba mubabba ne musigala nga mulina abagole anti kati kiri bwe kiti obulokole bulinga mu motoka nti ono agula leero ate oli agula nca oba ono yamusse ate waliwo agenda ojjugula enkyakole ki agibuka kati obulokole bwe buli bwe babba ono neyikyanga n'agenda omulala gyakola ki ayingira ekitimba so kati ezo bizinesi z'abantu tuziveeko yafuna olunaku lumu otudde nawo otujjanjabiko naawo okubajjanjaba koza omuntu aba yasibwa obwongo n'omwoyo bino ne bimugamba anti kakati kankubuulire nze bwe nali nsomesa abantu gyali emyaka 2 ku internet ate alaba alekeyo nabagamba nti gwe bwe oyagala okutegeera gwani mu bwakatonda bwebake eno wiiki nejja neruli bw'olira otanga oli mu mmotoka osaabala otambula naye nga bikasozi nedda emabega waliwo ekibuuzo kyolina ate n'osisumukiraawo nga olinnya olusozi naye neezikirirawo kimu ekyokubiri bw'olootanga nga odda ku ssomero gye wasomerako no muve mu ebyo bye mulowoozaamu babagamba nti kuba kusiraana gwe buli lwolootanga odda ku ssomero era waliwo essomero gye bakusindika ogende obeeko by'oyiga mu nsi y'obwakatonda sekudda mabega kakati omusajja agenda emeka n'akola ija ne umura naye ate nkira ng'alina meka akola ija n'alootanga adda ku ssomero ali watukuvu ne omusumba yennyini aloota adda ku ssomero naye ng'ate ali ku katuuti alina baakwasaako amagalo agajjudde balina okusooka okulwana ne bamwejjamu mukazi ate mbabuto mbaba bafuta gwe nga gwe bolowooza bati okusinziira nga gwe gakamulwa mu ki amafuta gakamulwa mu ki olive oil atuddemu maanyi ki atuddemu buyinza ki kakati saagala nnyo nze kubanga nze am a proud Catholic neera ne gyensabire waffe nabagamba nti nze am not a Roman Catholic because I'm a Ugandan Catholic nsimanyi na Roma sina na passport kati ngambe nti am a Roman Catholic golina kozesa bwongo ndi mukatoliki owe Uganda osinza Bikira Maria sisinza Bikira Maria era okugenda mu kyaki y'abakatoliki buli kimu ekyetaagisa nkiwaayo zimba kanisa kubanga singa bukya ku makye enkuba n'ensanga ku kanisa neggamamu okitegeera oba neggama ku lubalaza singa abagivunaanyizibwako baba tebakola ki tebaliiwo tebaguddeewo bwe tusimba emiti ku kereziya era nja kugyebala kugiwumuliramu omusana guleme kola ki kunjokya kati enzikiriza it is a social consent kintu ekigatta abantu awamu era abalina endowooza emu mu ebyo ebyokukkiriza naye kyobola bakanisa ogendayo nga waliyo dokita waliyo driver wa taxi professional ez'enjawulo nti liri kitugatta n'ofunyamu emikisa neyasoma abali ebweru mulimu abamu abalinnya ennyonyi lwa bulokole si nti nno Yesu naye lwakuba nti oli bwe yajja okusaba alina omulimu eri e Canada ate alabyeyo wano abeetaaga okugenda n'agamba lwaki bano abawala balungi si batwala ne bakola obwamalaaya niwe batwala bagende bakola obwamalaaya okitegeera ntegerekeka leero nzijidde nedda nti oyagala nnyo ebintu kati ebintu ebyo birina kutereera kubanga nabyo birina engeri gye bikosaamu abantu ate birina engeri gye biyambamu abantu singa bba abantu bategeera kiki ekituufu ekyokukola tikaŋŋenda enzikirize nti ngenze ku kyaki nfuniddeyo emikwano ngenze mu muzikiti nfuniddeyo omukwano kyokka ne kino kankyogereko kwe wayiseeyo enzikiriza zonna za mazima teriyo ya bulimba naye ate enzikiriza zonna tekuli ntuufu kyokka ate ekyewuunyisa bw'otunuulira enzikiriza zonna buli emu erina ekituufu mu bwakatonda era kyekola nga kiri ku Katonda for example abasiraamu mbayo credit bano abazze ku mulembe guno abatadde tiles we basaalira be babitabudde ne bagatta abakazi n'abakyala naye agenze mu nsonga n'ayingira mu kifo Allah mwasiza amaanyi ntegerekeka naye okuvunnama ku ttaka n'omukowoola omutonzi kyamaanyi nnyo mu kusinza okw'olubereberye abo be basiraamu ne bagattako ekyokubiri ke kabaani ekyo kifaanagana n'abakatoliki bano babishopu bwe baba bazze okutambulako mu bantu yawa kimanyi nti talina busobozi bulwanyisa maanyi mabi nga muntu omulya mmere naye akabaani kano kagenda kugoba amaanyi amabi kasembeze emyoyo emirungi mu kaseera ako waatambulidde kyovula bw'aba ayitawo bwobudde bwe busooka okukola ki okuyitawo
nga buliko akabaani kubanga gwe muti ogutuddemu okugatta emyoyo amasanda gaago. Olabye omukatuli kyawe bakwataganidde n'omusiraamu mucyo. Ntegerekeka kati abalokole tugoba buli kimu kasasiro ya mizimu simaika kitu kubesala tuokyo omuliro twogere ennimi eko twogere ku nnimi so kansomesa abantu ebyane. Aha buno bwolese baliro ku meza yange bwe buti nako mu kuba wano eno wiki nafunyemu ennaku 2 na ennaku 2 ezo mba ndowooza ku bantu abankubirako abaja mwini boxing abalina bye basabye obalungamya kati nganzira mu mbabuuzaako nti kino mwakikola bwe mutinga bwe nagamba era kati muli muti eyo kyemmere gye watulagirira twagirya naye kati tufuna tuwulira bwe tuti nti kale tugikozese mu kigero bwe kiti nti muno bino video ya source of iron eyokubiri the second kuzisinga okubeza amaanyi kuva mu iron eziri nacho in fact esobola bano yokusatu nga ngetaka bakola bwe manyo ngetaka amandi jeko bwe nkwetaka lirimu iron nga dio lya iron dondi diba lya amaanyi okusinga nga teri contaminated nga teri kyotaddemu kirala kati bwe tuvaawo amalagala ga lumonda agabitambi bigakwata ekyo ekisooka mu bisimbiddwa ebirina iron yensonga lwaki bakugamba red meat erimu iron ng'ogenza eri mu malwaliro amazungu ne badokita ba professional bakugamba red meat erimu iron era ne bakugamba nti naddala ey'embizzi pooko erimu iron kyali kituufu luli kati ekitakyali kisobola obba ekituufu singa gw'obanga embizzi zo oziriisa malagala gaaki ga lumonde kubanga kyolya kyoba bw'olya emmere ekuwa amagezi oba n'amagezi bw'olya emmere egejjesa obugejjesa omubiri ogejja omubiri n'osigala ng'obwongo tebuteke era kyandibali kirungi omwana n'alya ku brain booster eri strong mu nakyo omanya akayukiyuki kayita akasekera nnyonyi kabalako obuntu obumyufu obwo bwe tuliisa abaana era osobola obukuŋŋanya bulungi n'obukubamu juice omwana aba asaza kitya aba asaza kimu so ayani ono lwaki njagadde omubalaga leero nti kano ke kasannyalaze eddagala terisobola kukola mu mubiri gwo kutuuka mu bunyomero bwanjawulo nga omubiri gulakinga ayani nabadde tutulyako ku komenti era ngaaliwo agamba kati nfo kyokutuleetera eddagala ate atusomesa busomesa kati oli bambi ye okulowooza kwokwekibawo yenga bawulira baagala byamangu nedda kubanga nabagamba abasajja ababalwanyisa oba balwanyisa ensi nekya ebintu byabwe babitaddemu obwongo babitaddemu obudde babitaddemu n'essente bababiteekamu bwongo nga tewali ssente tebyandibadde successful ntegerekeka kati olwaleero waliwo ensigo egenda okugabibwa agenda ogigabibwa yani ye biliyoni ya nagagga nyinizo bamuyita n'omugagga asinga mu nsi yonna boogera bangi mulimu asinga okuba omwatiikirivu wakati ne oli masika ina ssente waliwo na bamuyita ani ono dani yani oyo omugagga wamwe ogwo mwogerako ennyo waliwo n'omulala ali mu America Bill Gates kati Bill Gates yakugamba agenda kubawa ensigo za bwereere ensigo jange ndo bawa kitufu agenda gibawa era ku bwereere naye ensigo eri genetically modified bw'ogikwata n'ogisimba bwoti mu ttaka eriri nakyo emera naye awo w'ogisimbye bw'oliddamu okuteekawo eyo ekiryo nga teri genetically modified tegenda kuddamu kumerawo egendereza eri organic erimu tekinologi gwenja okubannyonnyola alimu oluzungu lungi nakugambye abantu bano bakolera mu kumanya olina bbalira bulezi kati era nobodaja nobagamba kakati jenene embeera gye mulaba eri mu weather tugiyita weather modification kukyusakyusa mu budde beeyambisa tekinologi owa electromagnetic nowa electromagnetic pulse technology okitegeera kati omuntu ayagala ategeera omusana gujja kuta okweyongeramu ate okwokya musisi yeyongeramu otya magnitude ezibadde 6.4 nezituuka 9.2 nga bo babaze nti musisi oyo bw'anajje ekyo ekizimba alina okukisuula oba otya noba wakisiba otya okusinziira ku musisi engeri gyagenda okuyuguumyamu ekintu ekisobola okuba tectonic plates
ennyongero ennyafa z'obuyungiro bw'obwa Katonda ne zeeyawula tosobola kungamba nti zisoboleka ekizimbe ekyo nga kiri waggulu kyo nga kisigaddewo okitegedde bakakuba obuzimbe bwonna ne bukola ki ne buggwa omuliro obubuliro okwaka ne gukuba ekizimbe bwe kityo ne gujja buzimu lyofomu n'obuya ne mulaba omuliro nga gwaze ne gukuba district okitegedde bwe bolaba babigezeseze California si bya kubuzaabuza Katonda yali ababonereza ab'e California talina baabonereza bintu bikoleddwa bantu nali wano omusumba n'agamba mbu ekibuga kye bayita Los Angeles simanya gyali ki malayika ezakola ki zabulirawo malayika Katonda esobola okubula gwe bagambe Katonda yateekawo traffic malayika ze bwe zisobola okubulira so it's a matter of sitting down you concentrate tosobola bulirawo manyi tesobola olaba gwe omuntu tobula so malayika naye ate malayika yeebule ntawo malayika we zabulira no nedda jasi mbagamba osobola okujja wano n'ogamba abantu bannange ndi bubi njagala kuliisa abantu bange tusobola okukola ekisoboka netukugwabirira okitegeera kimu ntegereke annyonnyola ekyagundi bintu biri modified tudde ku nsigo okitegedde ensonga eyo ogitegedde tuzeeyo ku kwensigo Bill Gates akugamba bw'ona osimba ensigo eno agikuwa ku bwerere naye nga w'ogisimbi tewagenda kuddawo kumerawo kintu kya bwa Katonda yejjawo kya bwa Katonda etekewo ekiri artificial kati omubiri we gugenda ku artificial byonna bigenda kubanga yanoonya ki wanduka basoke babageme babakuba empiso bumuyita covid babagema biki nti nga babakuba empiso ng'erimu nanotechnology nanotechnology buba buuma nga butono bu particles obuyingira mu mubiri gwaki gw'omuntu obutambula bugenda ne bwesengejja paka ku gabazi bwera ku gabazi njogera ku buyungiro bw'amasanyalaze g'obwa Katonda Katonda byateeka mu muntu obumugamba nti bwe manjogera n'obwana omuto njawukana nga njogera n'omukulu ate njawukana nga njogera mu bantu abangi nozobeta okumanya n'okutegeera tugenda kwebaka kanzijemu engoye nsule nga neetadde naye ate nkyanze okusengera mu bantu kanyambale na bwenti kakati okutegeera okwo kuba kulina okuvaawo nga kugenzeeko nanotechnology osobola okuba nga oyungibwa butereevu ku super computer nti abantu bagerako baba controllinga buki bucontrollinzi ntegerekeka so kati awo wetulaga kakati emmere gye muli erina okuba nga eyamba kino ekiri ku bwongo kubanga kibaawo nakyo kubanga ekiri mu bwongo kiri artificial you have to think artificially you have to eat artificially n'ebirala byonna nga biri bikolerere okitegedde kati awo ensi we bagitwala ekiyinza okulemesa ekyo okuba okuleka nga tusazeewo nti we like it tukyagadde naye bw'otunuulira ebirungi ebikirimu obironya nebikola ki nebibula naye bwe tuba tetukyagadde tugenda kukola tutya kiri kye nabagambye ekya 4.5 billions of emiti gwe gende ewuwo mu kayumba kaako kapolitiko ketolooza emiti gyotegedde emigaso gyagyo Katonda teyali musiri bw'otunuulira wano wetuli waliwo ebika by'emiti naye gye emiti egyo nga bagyetikka bwetisi okuva mu nsi ezimu gye baaziraba ne bagiteeka mu compound naye gwe tomanyi lwaki Katonda ewammwe yateekawo mufene na mupeera n'atateekawo payini oba apu oba ki so kati mwe mulina kuddayo mu kulowooza kwa bwa Katonda dijjo si kyokka gwe lowooza think godly think nakyo lwaki wano Katonda lwaki tewatuwa payini n'otuwa fene lwaki fene bw'abeera mu lujjalo ate omutemamu oteekemu payini kalitunzi naye nga tekafene kotema nako kavaako ebikoola ebirungi ebigimusa obufene kaliko n'okulya n'ebirala bwe bityo so tubaddeko ayani bwe mba basomesa okwejjanjaba muze omubiri mu butonde babakubyakubya empiso emibiri girimu eminyira bwe nsooka n'enkuddukanya amaanyi g'amayengo g'amasanyalaze mu mubiri ng'okulya chipusi nga chipusi ezo bazisiikidde mu microwaves muki mwabo obuntu bwe baziteekamu ne basuula mu butto nga bw'amasanyalaze n'anyiga switch obulabe obuyingiramu bwe bukuyingira mbukujjamu how ankukolera powder ali nakyo okuva mu ki ebintu ebiri nakyo okuva mu bintu ebiri nakyo nga amatungulu omanya amatungulu n'ogajjamu ensigo n'ogasekula ne gakola obuwunga kati bw'ogawa omuntu automatically n'omugamba nti njagala onywere kwata akajiiko kana katono kateeke mu kikopo fumba amazzi wali gajje
kayuwemu oba yiwamu amazzi ago gakole miruzi nga nkaga ku 12 as a master ayinga abaddemu amasanyalaze ago n'obutu obwo alina okuddukana kasuka bifulume yes kati bw'amala okuddukana ne tumuwa dandironi eyo kirinzi ng'omubiri munda yonna olwo mu process eyampola mpola kuba obutu obwo obuliridde ebbanga nga buli muggwe nnyo kubanga wetunulira ekyenkya kyomulya omuntu anywa cyayi alimu sukaali ate mukadeke kamunaalya emmere ng'ate erimu omunnyo emmere nga wonywerako kacyayi kalimu sukaali emmere erimu omunnyo byonna si birungi kuyingira mu mubiri gwa muntu kyokka ate kyabulabe nnyo byonna okuyingira mu mubiri omulundi ogumu kyokka ate daba bwabibeerako ebbanga for almost 40 years paka kuba anywa sukaali n'alya era omunnyo ntegerekeka kitegeeza time bwenaatuuka gyegera noweza emyaka 5 kaga time egera tuuka abasawo bakugambe va ku munnyo va ku sukaali time etuuka nga bakebera ekikuluma nga tebakiraba musumba tajja kukiraba musabo tebajja kukiraba tekiba spiritual kiba bodily kiba kya mu mubiri nnyo nti nga balina kusala nyama ero tolule nga bagamba bamugambe bamusaleko akanyama bakebere ekimuluma bakebedde omusaayi kyabuze n'ebirala bakera susu pupu byonna nga temuli kirwadde nga balina kusala nyama naye nga ne basala nyama bagenda kweya bweya beki bamanga bagamba onatwemeredde bamusindika ekiruddu kati Katonda ayamba buyambi okuddawo kw'engulu obukanisa omusabo era kati what they do kati bazudde nsaba kati jali kati abamu teberumya mutwe abamu berumya good enough nali wano ne mbagamba sala kuddamu mukirize bantu bamwe kubasalamu byenda mbu babalongoosa bwene bwemba mulabanga aliko kikuba mukono temumutwala yo kumusala ki byenda mwe mubireke kuba mu nature mulimu obuwunga bw'emiddo ob'emiti obettaka bekali nabagamba mwabalina infection si ekintu ekyangu ky'okuwona eddagala erigoba infection is boric acid ali mu mpeke ne mu kwambazibwanga omukyala n'akambalanga nneka naye ate boric acid ali strong singa ali mu ttaka genda onoonye ettaka nga tewalifuuyiramu glyphosate nga tewalifuuyira lisime lifumbe naye nga tonalifumba sooka olisiikeko ene bwe wogera kulifumba osobola olisiikako oba obutalisiikako kuba olwo ogenda difumba okitegera doesn't make sense ekikulu mulimu byose kubanga mulimu bacteria nga bacillus bacteria gye bayita kagulumiza ttaka bw'osinga olya ettaka nga lirimu bacillus eyo eba esobola okuzimbya olubuto n'okufa n'ofa oba yabulabe esobola okutumbiza olubuto n'olwepika n'okwabika ne babikanga akakere so what you do fumbako otte amaanyi gaayo kati supu oyo gw'ogenda okola ki okunywa kati kirungi nnyo n'obanga ogenda kunywa nga wasiise buno obuntu oba nga webusekudde buno obulyo ng'olina infection n'ojjamu obuwunga kati ku mazzi gali nga gabuwumirira n'omaamirirako obuki powder waffe ono n'onywa ennaku mwenda ogenda kuba infection okoze eki zigenze kyokka bw'onaasigala nga ofuna obudde n'omukozesa akatest mu wiiki ate infection tosobola mufuna ne bwe weegatta n'omukazi nga yaamulina oba omusajja ng'amulina biba tebidda olaba engeri gye tulina okupreventingamu endwadde in a natural way nga tulya tuwoomera nga tunywa waliwo ekirwadde ekijja nga kikambwe nnyo nga era naboola tojja kuwoomerwa kati sebe ettaka eryo si kyekintu ekiryawo ekiwooma naye nze lwakuba bwe mba nkikufumbidde nenkitabulatabula owulira ng'onywa kacyayi akakola ki akawoomu akateredde kubanga teekako kabudala siini kange nabiki naye ng'ate ettaka tekako obuzaabuza so bengamba mwenna benjanjaba mu natural way bwetumala okukirinzinga ne kapawuda akaffe kali kensoso okwogerako ak'ettungulu tuddamu ne tufuna dandironi bano bajajjaffe bamuyita amagere ga nkoko ogwo muddo tugukula ne tugujjako emirandiro egyo mu nsi yonna yesinga ate tugirina wano mu Africa Uganda tugirina sekula ne tujjamu obuwunga obwo ne tugenda nga tubulya mpola mu kamereko then after ekyo ne tuzaamu kano ka iron osobola okusiikako n'olyanga buli lwaki tulya iron bw'oba ogenda kujjanjaba mutwe nga gukuluma ne bakuwa Edex ng'omubiri gulimu iron Edex eddagala oligenda kutuuka mangu awali obulumi oba awali obuvune kubanga omubiri gulina ki iron bwe guba nga omusaayi mulwadde ono iron agenda gutukuza guteerere gube muki
gube muyonjo gube mulamu kitegeezaawo bena kugamba nti kakati saawa eno munnange bwabanga sirimu gwobadde otya tukwate kalowa waffe ono tukwate omuzinganyi gwaffe guno tukwate kino na kino kitegeeza kigenda kukola mu kaseera katono awo entestingira omubiri gwo nakyo bode hiringiyo eyimiridde etya mu butuufu awo bosobola okuwona mu bbanga katonda lyawa omubiri gwo okubanga gusobola okwevumula naturally ngwe tukizuulira naye tosobola kujjamu nkuwa eddagala nga tosoose kujjamu masanyalaze gali mu mubiri nga tojjeemu butwa ng'omubiri mukyafu ekyo nkibagamba so process eyo tugireke nga eri bwetyo omuntu aterere nga aterera biriyo so si byakwekolera ssente nti nakoze pharmacy nti ntunda ddagala era mmaliriza ebigambo byange ngamba kubiriza ekintu kimu nti bemangera kuwa ensigo zino ddala muli bameka abazaagala abalina obwetaavu ddala nze nsobola okuba nga nina ekifo wenzirima nga zimba mala mwenna kitegeeza nedda kati tuyambaganye tutya zino oyinza obutazizaayo era zino ngenda zikuwa era nazireetedde gwe naawe oli bubi oli mulwadde omulwadde waaki ati bwemala wulira nga tokyasobola kusituka olumbe luntadde kuta omuddugavu abalama kutaka ayani 80% zinc 20 ebyo ndijja nga mbibasomesa kuba nabikyusiza nembijja mu lulimi basomba olwa science nembiza mu lulimi musobola okutegeera nti omuntu bayogera manganizi omuntu ategeera ki nti ebimu ku midde egituddemu manganizi ow'amaanyi is pasparam ogw'omuddo gwe gutuddemu manganizi ow'amaanyi kitegeeza omuntu bw'abulwa manganizi mu mubiri tasobola nakuba na kibumba kiramu ntegerekeka omuntu talina manganizi tasobola bba na kibumba kiramu kyokka katonda muzibu okwagala kuno okwamu okwa sekisi okulaba nga tolina manganizi era homoni eyo tekka kyemuyita homonies enkiyita mutume omutume w'okwegatta tajjina testosterone tosobola kufuna mutako oyo kubanga ayina engeri gyakolekitinga mu bwakatonda gwe katonda yakola sisitimu y'omuntu nga kiralamu kyobulaba mbagamba omuntu akyusa obutofaali bwe aba mubi era njagala nnyo nemulya n'emmere ezimba obutafaali obupya obungi mu mubiri kubanga buli lunaku omuntu omusayi gukola obutofaali obupya bw'oba oguwa ekyo kyegwetaaga bw'otaguwa ekyo ojja kusigala nga byebyo bibaddaawo muzuukuke nga temukyalina maanyi gazuukuka emikono tegikyasobola emisuwa gibaluma n'ebirala so tugenda kutunuulira mineral ku mineral omuntu teyeetaaga kuba na balanced diet ayina kuba na balanced minerals waliwo enjawulo y'amaanyi wakati wa balanced diet and minerals diet anyway ndikyogerako gyebujjaawo nga tusiibula kubanga waliwo abazungu gye bayita ketogenic diet nagitunulira ngamba look at these gentlemen and women nga ebintu byonna bitudde mu ngeri y'okulimba nga bwe nabalaga kiri ekya HIV bwe byonnaafe abantu bategedde bagenda bazuukuka nti obufuge buli obuli mu hegemonic stability theory nti singa gavumenti ejjawo abalala basirimu tulina bameka temitwalo 10 katugambe 15 mu Uganda obulumuze yatandikirako kubanga buli mulwadde agamba omusajja atuwe eddagala kati kyekirabana kyebatera okugamba ne bagamba kati oyo byagenzemu bajja kumutta ababuusa abantu ku siriimu nedda kakati bwe kyogamba ti emitwalo 15 gye giyamba Muzeeyi Museveni okuwangula niba musinga obululu obukadde 9 era yalina engeri gyakikyusaamu bw'aba akagadde era okitegeera so kati kitegeeza ki bambi gavumenti temugiwaayiriza bulize bwe ndiba wakufiira nja kufa ng'omuntu omulala bwakola ki kubanga itize natural law ekugamba buli ekintu ekissa kirina okufa ne bwe guba muti kuba gussa guyina okufa ntegerekeka ebintu ebitasobola kufa bye bintu ng'amazzi kyokka artificial amazzi gafa nonywa amazzi n'ofa nga galimu obutwa nage munywa galimu klorini n'ebirala mu pipe mwe bagatambuliza oganywa nga si mazzi bagafa nga mafu
Tegerekese. So lero nyagadde kubatangazaamu ng'ogenda kuzaayo omubiri okwejjanja bagonga gwewonya omubiri gwina obusobozi obwewonya singa gwe obugwa ayanyamala kyokka gwebye gwetaaga kuba nagwo omule ebyo atugenda kuba tubyogeranga 8 yetazituuse kuba lero ezengedde lero 5 Dani agimpadde ayinza n'ogimpanga 8 Dani yavaako kisinzira ku mmere gy'alya sinzira ku mmere nina programu gyendeta naye nkwaniriza sira kwagala nnyo kwonoona budde mu bintu bitayamba nsi nja kusaba igenda yamba ensi bw'oba otunudde nga kiyamba ku bantu so enamba y'essimu abantu bano nga byenjogedde nekyasite olwaleero ekikulu twetaaga source of water twetaaga okusima amazzi bayinginiya bwe baze balabye nti amazzi tugalina bali mu futi 8 okukka so neetaagayo abantu abagenda okunyambako ku mazzi tugasime gave mu ttaka mufukirire nga mujjaawo tubenga tukola emmererezo ennungi twala basooka kuba na mmererezo ti omuntu ono bw'aba ayagala ebiryo tumuwe ensigo agenda abisimbe buwe kisingako okuwa ebiryo kubanga nkuwa bingi naye kankuwe ate bagambye nze mbitunda kubanga sina kyentunda ebyange byonna byabwereere kuba mpeebwa buweebwa nange nina kuwa buki buwe mumpe nange mpe yakyokka nze kyenjagala okusinga okuwa akabaketi k'ebiryo bino omuntu omu bwe nkuwa buno we buti obusimba nawe nojjamu ebiri ebitambuza obulamu ensigo za gundi muzeewala ensigo gy'osimba wano wendi waliwo omusumba ajja kubasomesaako ku lubereberye nti waliwo Katonda mu nnaku ezo ze yateekerateekera ensi yatonda emiddo nabikira nalagira abantu nti musimbe ensigo nti ensigo ezo mulyenga ebibala byazo nabiki naye kati ate ebibala ebyo Katonda byateekawo ate tubijjawo tuteekawo ebitagenda kuddamu kubala omuyembe bwe gubala gusuula ensigo neziddamu nezimera kyokka bwe baleetedde ensigo nga bw'ogisimba teddamu ebeereemu neefa kati ate okuddamu okugifuna olina kugulangule nga neno gye wali yabulabe kati ne mubeera mu nsi y'okubeerawo nga temutegeera n'abandi bayambyeko nabo kubanga babateekamu okutegeera abalina ku makanisa abakuŋŋaanya abantu ate nga nabo bwe bakulira batategeera kati n'ogamba ye ensi eno egenda kubeera asiibula bannange ensiibula ng'asaasira abalwadde mukama waffe abangumize bwatyo enamba y'essimu yange eri 0743 24 39 87 ebyange si bya bukake sina gwe neegayirira sina gwe mpita wabula atuule ewuwe Katonda n'amuwa okutegeera yekka gwe njagala atambule nange teri kintu kibi nnyo nga kutambula na muntu atategeera kubanga omuntu atategeera ne bw'omulaga ekimutegeeza alaba nga kyabusi ne bw'omufumbako kakati ngenda kutambula ku 10 njagala omu ng'ategedde ye nga afunye okutegeera okwo n'agamba ya kubanga mukola ssente kambabulire omwezi ofuna $2,3 oli Germany oliwa mama wali eno naye kimbe ekigenda okukulumira eyo bano kigenda kusooka kikujje kukola nga tokyasobola kukola ssente z'olina okugenda mu ddwaliro okwejjanjaba bali expensive era zigenda kuggwako ofenga masiikini muli e Bulaaya abanyammwe bali eno balwadde sukaali abaluma pressure zibakuba siriimu abaluma ntegerekeka bwe kyogamba omusala gw'okona ku kyeyo gusobola okummala nga mbadde nkukyajinga ssente okujjanjaba nnyoko siriimu oba kitaawo never kitegeeza ki funa buntu funa bwa Katonda ogambe please we must kitukakatako tuzimbe ekibuga kino kya Africa yonna sigenda kuyamba baddugavu bokka n'abeeru waliwo mikwano gyange ababodo b'Afrika bagambe no twagala bo bagamba nti balina agenda nti abazungu abaddugavu ffe tweyagalire mu bino bye tugenda okuba omuzuula ekigaso obulamu nti abazungu bo tubalike n'abazungu bafa siriimu era bafa kansa n'endwadde endala naye kyetugenda okukola nabo tebalina musango nabeera tebamanyi kubanga ekibasumbuwa it's just akabinja k'abantu akakola 1% naye kakati mmwe ddala akabinja akakola 1% kategeerere biliyoni ne biliyoni z'abantu kakati kale abasiru abangi basinga abagagga abatono tukuŋŋaanye obusiru bwaffe bwonna tweyiseemu olweyo nawe tojjamu 10,000 osegeera ate nze nina ekintu kimu kiri mu butonde it's my human nature bwe nyimirira mu lutalo mbandu yimiriddemu sifaayo bikima bidi mabega na biri mu maaso byenjerekedde era abampa negativity mu byongo mu maaso bagenda mu bwe banzita bazika mu mmwe
naye kiragala ntooke kufa nga mwe mutegedde kyembagambye tutuuseewa ku nekasito olwaleero sirimu agenze tukkiriza nti sirimu agenze nja kuba kuwendulirako wadde anyway kakomaawo teri muntu kufa sirimu teri kufa kansa teri kufa sikosero teri kufa mutima teri kufa kibumba teri kufa mawowoolo ne bw'oba onywa omwenge genda ofune buno omuntu ng'onywa omwenge nga gukutabudde gugenda kwonoona sisitimu nava sisitimu yonna noba nesigala kola ekintu kimu genda onoonya awali bbuza nabagamba ebyama ebyakwekebwa mu muddo temubumanyi oli akugambye bbuza naye omuntu afuna budde kulowooza nagamba buza agenda kukola ki kiki kyagenda okubuza bo balowooza ati kakati buza bw'omunaaba kakati ogenda ekyomunaaba abuza emikisa ne biki semutayimu asobola n'okubuza ebizibu sibulaguza obwo kusabira okitegera oba kusamira kasasize nakusookawo nakusangawo kimu ekyokubiri guli akugambye nti mwetango era otera okubeera nga bakugamba nti bw'okufuna tensozi mwetango okoleki gukozese mu bulamu obwa bulijjo ng'okozesa omujaja tosobola kufuna siri tosobola kufuna kansa tosobola kulwala kirwadde kyonna ng'ogukozesa naye ebbanga lyomaze mu nsi wakakozesa ku mwetanga emirundi emeka oba ogukozeemu buwunga oba ki sikolangamuko seeraguzalaguza Katonda tumusabe kumanya na kutegeera atulungamye tutambulire mu layini entuufu tumusabye amagero tumusabe kumanya na tegeera kiri kyamagero omuntu yenna omulamu okuba omulamu kyamagero kiwaliise ekyamagero naye nze Katonda sisobola na kumwebaza kubanga ndi mulamu oba yagala nzite kuba saliyo nga mugamba nti ntonda yakumanya kati kankugambe Katonda njagala onzite leero bukyenkyanga nfudde kikyogedde kikyempisaawo era kikyentegeeza Katonda ye ne bw'omusaba n'osulabwo teri ayinza kyusa enteekateeka gye yateekateeka bw'eba erina okuba yentandikwa yenkomerera okitegedde kati ne mwegayira nti nzita kati Katonda nzita leero 8 Katonda nzita neme kutuuka ku lunaku lw'abakyala kumenizidde leero 5 nkusabidde mu kamera nzita omusajja okitegedde olina omusajja gonzijukiza baali mu jjaaji ng'omusumba n'abuuza ani amanyi nti ekyagenda keesa n'awanika ne bamubuuza gweotegedde otya nti onaakeesa n'abuuza ffe abantu bonna abali wano 100 Katonda tumukoze ekyo tutta ekirindi nemetuuka nkyo okitegedde so kati byebimu byebyo Katonda yateekateeka n'amala kati ye gy'atudde yeesibidde mu kagiraasi ke fe abatabula mwe muli awo bwe mwetabula bwe mwetta amasasi gagira ganalabye abafa yuna yuki oyina emyaka 30 gw'olwanyisa ayina emyaka 9 abuzayo emyaka egitawera na 10 ekinene nnyo afe oli mu myaka 3 akaana tonnaba nakulaba ku muzzukulu oli abazzukulu abalabye abakooye baafuuka basajja banne kati nga nawe kati ddala bakukubye esasi ng'ogenda ogamba Katonda bankubye asijama ddala of thinking lowooza ku kyo kiyinza okukuyamba n'okola ki n'okugasa nekya mugirowoozeeko nnyo nze saabakaaki Katonda abajjajja mmwe abakuume bwentuuka nga 8 nga ndi mulamu nga Katonda musabye nfe mu nnaku 3 tekitegeeza nti Katonda taliiyo era simumanyi kitegeeza nti Katonda kye yateekateeka bwe kiba tekinnatuuka toyinza kuba ekyo kiddeyo ku kiri omuntu ogamba nti nze oli yandoga nansengulawo omuntu gwe balogedde gwe ne limukwata aba tayimiridde mu bwa Katonda aba either nakati mu nsawo ba mu waleti nga ke kayimirizaawo ebyenfuna bye aba musale nga aliko omusale nga balina kye bamuteekamu bubanga yabaloka kasante ne bakusala ddagala tekina kiriba olumbanga wa mundu nakubba essasi wenyini we baaganga ebiringira so ebintu ebimu okwerimba omuntu olina amaanyi agakuuma omuntu olina kwegayirira gwe vunnama Katonda era nakibagamba wano tuvunnama ddi ebyaddala nga tuvudde mu bino ebya lererere ali mu mwezi ali n'abatali mu mwezi ababbi bonna bali mu kanisa yemu yabagamba buli omu jangu nga yakugamba ojenga bonjewa okitegeera njakuleeterako omusumba lumu ku seeti wana ebibuzo ebyo njamukuba omutwe ngwasi nze ndiringa n'abagwagwa kuba omutwe ngwasi ngatandika kumuzaabuza ebyo ebya Yesu okuleka nga alina kontakiti ya Yesu abagirina musumba wange amazima bwe bulamu ntirindage bw'alema okuntwala ku kkubo eryo we liri ekkubo omala kwatula kasoya atula ngenda kwatulira ku seeti nti ndekose njagala nditambuliremu bwe libula nyambalagane naye ekyokubiri aŋŋambe nti omusaayi yanyikira mu musaayi gwa Yesu ankulukusa ntwalewo we guli
nange ngwenyikemu ate besobola kutegeera nga ndinda afa obinnyonnyole nga afudde lwaki obinnyonnyola ennyama etabitegeera osebeze kugamba kati ezo controversy simanya nambi nagenda mu ggulu n'ekintu ne batambula ne bambuka waggulu bayitawa awatali bizungirizi mu biseera ebyo ngera musonga yasooka okukola naye nekifairinga abapolo 11 byadiba tebatuukana ku mwezi teri muzungu yatuuse ku mwezi yadde ku njuba tebabitegeere tebabimanyi nako tosobola katonda lwakubaka kati mmwe ali mu byali alinye ku mwezi tosobola nagusemberera iyo nekifaananyi ebintu by'obwakatonda kwata wamu ogenda oli emmere oddemu okutegeera tolida mu kusiru walango maze okulya emmere okutegeera neyanziza emmere eno neyanziza so bakaba bange bwete bwembeera ne Ssaabakati ate nnyo kulukutira mu bintu by'obulamu n'okujjanjaba naye leero oyagadde onsiruwaze naye nenkulaga nti emmere gyendya naye era tebinnaggwa ngenda kuwendulira musumbaane nakunkwatiremu osanga onaddamu amagezi ag'obwakatonda so mikwano gyange mwenna abaddeko ngenda kusaba webe kunyumidde gisheyalinge naye mbaagala bambi sagala onvumise basumba bana abasumba abalokola embaagala nkumanya olina n'emikwano gy'abasumba bangi bajja abamu mutera okujja ne mbatwalako mu bifo ebisinzibwamu ebyaddala atuve wano mukwano gwange amababayi for now tusinkane mu story eddako Export TV to the world.